Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ekimuli ekyo. Ekitonde ekyo kiyitibwa ina. Oyayitibwa ina bwatu bwayitibwa ina. Oyo ewamu mu maka bamusimbanga bimuli, okuliraana olubalaza bamulinanga bimuli, olw'ensonga nti ina alina akamuli ako koolaba kalabika bulungi. Ate nalimu ebika, mulimu alina obumuli nga bumyufu nnyo, nembaamu n'oyo obumuli nga bufaanawe butyo. N'olwekyo ina muddo gumera mu lutobazi, gumera ewantu ewabeera amazzi, n'ekirala abasinga bagusimba ewaka ng'ebimuli. Ina buddira akamuli ako n'okagatta n'obukoola, n'ogattamu amajaani n'otufuta twa parafiini, n'oyengera mu ngalo n'osiba ne kasula ku lwala lwo. Olwala lukyuka kkala, lufuukira ddala ng'ataddeko ina. Ky'olaba nti era ayitibwa ina mu lulimi Oluganda. Ekirala ina oyo agumya enjala ne zibeera nga zijja kukula bulungi nga tezikutuka. Takoma mu kulukyusa kkala wabula ate alujjanjaba n'olujjanjaba n'abeera nga alufuula olwala olugumu lubeera nga terujja kutuka. Yoyo ayitibwa ina. Njagadde mbeere nga mubalaga. Osobola obusimba ewaka ng'ekimuli, bunyiriza bulungi nnyo ewaka. Naddala amazzi bwe gatera okukulukutira bw'oba obusimba bujja kulabikira ddala bulungi nnyo. Bw'oba ng'obadde omunoonya ojja musanga mu lutobazi, obusange amazzi gano agakulukuta we gatera okutuukira wamu n'emyala n'emabbali g'emyala. Ino oyo amera nnyo mu bifo weebito olw'ensonga nti ayagala nnyo amazzi. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.